mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka byonna ku Lugonvu's Show olyoke olabe ensi 5. Sawa ya bunkenke eno nsi 5 katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show Kyapa kya Ttaka. Okay, tugamba nti Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kwaniriza n'enkoba z'okubango twegasseko olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa 12 omwaka 2021. Tunoonya Sseddugge owa 2021 agenda kubeera ani? Tuze tutambula okuva ku bbalaza ku lwokubiri ku lwokusatu kati olwaliro ani ayitawo ate ani agenda okubanga asigala mu kibalo naye nga byonna mu byonna tugamba nti gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda. Mbaliriza buto ku lunaku olwaliro n'embeebaza okubanga mugamba nti tulina okubeerangako ku Lugonvu's Show abali ku YouTube live n'abali ku Facebook nammwe mbaniriza olunaku olwaliro ne mbaga nti mwebale nnyo ate mwebalire ddala. Sirinzeka era nga bulijjo ogere nsanyusa nnyo nate okulabika nti n'olwaleero tuli butoolo bw'amalusu n'eddookooli mu mbeera yonna tugenda kubanga tutambula kyokka tugamba nti omuwanguzi wa wano oluvannyuma ajja kubanga asukuluma ku banne asobola okubanga asitukira mu kyapa ekiwedde obulungi kulabika nti kitegekeddwa ku mupoloti entegeko obulungi etaliiko mbojjanyi yonna. Mu mbeera eyo twebaza bonna abeetabyemu ne twebaza abavujjirizi mubale kubanga mutuwadde amaanyi ne mutuwa endasi ogenda okufuuka omubumbira n'oyugwa okumanya nga gwokize ku banno olwo gwe tukulangirire ng'omuwanguzi wa 2021. Sseddugge tutuno tumaze okubanga tuyingirawo amaanyi gatuwala obwongo obutwesera naye nga mu byonna twebaza nnyo abavujjirizi okusingira ddala Lugonvu Property Consultants abadiringira mu by'ettaka so nga balina estate yentegeka obulungi. Mu mbeera eyo naawe kyetukuzigira ne tugamba nti genda ofune poloti mu estate nga eyerungala estate eyo ntegeke bulungi buli kimu weekiri amazzi wegali amasannyalaze wegali 5 ku 100 ojja gifuna ku miliyoni 10 so nga ate ogenda n'ekyapa kyo bulungi nnyo awatali kugamba nti ate nadda luvannyuma mu mbeera eyo bw'osasulwako ebitundu 7 ku buli 100 tukukwasa polotiyo n'otandika okubanga ozimba tutandika okubaako byokola oluvannyuma n'ogenda ng'omalayo so nga ate estate eno ey'Ekatende yo eri kule Masaka awo 5 ku 100 miliyoni 18 era nawe ojja kubanga okikwasaganya bulungi nnyo be bonno aba Lugonvu Property Consultants. bwe kibanga bwe kityo n'enkujjukiza Lwengo General Hardware yabagamba nti mukwano gononye ebizimbisibwa eby'omulembe olina okubanga weekwata Lwengo General Hardware yabagamba nti buli kyoweetaaga bakiina basangibwa ku Masaka Road Ekatende ate nga bagamba nti munange ng'oyagala seminti oyagala mabaati oyagala mitayimbwa oyagala ki olina okubanga weekwata Lwengo General Hardware. Waliwo abantu abagamba nti nze ndi wabweru wa Uganda naye neetaaga okubanga musapulayinga neetaaga okubanga nzimba ekizimbe kyange famire teyeesigika bwe mbawa sente nga njagala obusa bwa seminti ya 50 bampa 2 bangamba akasawo ka mitwalo 3 ate nga kebiri kanana 5 njagala nga Lwengo General Hardware ya supply nga bagenda kubanga bakikolera ate nga okutandika n'omwezi ogwagatonya omwaka ogujja 2020 bagenda kubanga babagulirawo akawunti ng'obeera bweru n'osindika sente zo bwe ziweereza okuzimba n'osindika omuzimbi wo oba focus construction ne babeera nga babawa ebizimbisibwa ne bakuweerako receipt buli kimu ne babikuvugira ne babitwala ku site yo ogenda okuzimba ate gwe n'okola kimu kya kuzimba ye Lwengo General Hardware. Wetuveeyo ne Government Supermarket ennungi erina ebintu ebyogulamu nga byonna bituusifu bulungi nnyo be bannaffe aba Obi's Supermarket ye Kawanda ojja kubanga okyamayo osobola okubanga ogula buli kimu balina ebintu byabwe bbeeyi nnungi ate nga tebatunda biyiseeko balina keya nnungi nnyo eri bakasitoma baabwe ne parking weeri bulungi kulabika nti ogula awatali kaluubirizibwamu kwonna so nga ate bannaffe abaalubwa amaloko poultry breeders enkoko eŋŋanda enkoko ennansi weetaaga okubanga ozirundako okimanyi nti akatale kaazo ko weekali mu mbeera eyo tulina okuba nga twongeramu ekintu ne tukisuusa okitwala ku mutendera omulala kulabika okuba nti olunda ng'olunda n'ennondo etambula n'omulembe genda mu bannaffe bano aba abalubwa amaloko poultry breeders buli kimu kitambulye bulungi nnyo so nga ate ggwe eyakoze embaga nga weetaaga okulabika nti owummulamu weetaaga hanemuuno mu kifo ekirungi Malakai Ecology
wetaaga genda nga famire muwummulemu, wetaaga genda nga kampani abakozi batwale ku retreat mutuulemu eyo musiriikirire mu planingire ekitongole mugende ku Malakai Ecology bajja baaniriza bulungi nnyo ample parking space buli kamu konna weekali Malakai omwebale nnyo okubeera nga muli part of Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi show. Wonderful. Ate nga tosobola kubanga ogenda ku Malakai Ecology ne weeyagala ng'omukolo gwo gwakusaze. Omukolo teguddibwamu ng'oyagala okuteekerateekera omukolo omulungi, oyagala ebintu bitambule bulungi, weekwate vibes ceremonial events okuva ku Timba public address system. Bayina amatala gali gakyandali agaaka bagateeka mu kidala bwe omunabuza nti tuli luddawa ng'oli ku mukolo. Vibes ceremonial events bayina aboogezi b'oku mikolo abalungi okuva ku kwanjula, bayina aboogezi b'oku mbaga ng'omusajja akwata omuzindalo nawe omugole ng'ova mu nyumba noga nti wonderful. Bafuula essuuti y'emitwalo 5 ey'obukadde 10. Tugamba nti vibes ceremonial events wandibadde obeekwata ku lw'omukolo omulungi okuva ku Timba. Oyinza okuba ng'oli wabweru ng'ogamba nti nze njagala ngenda okudda ng'omukolo gwange baaguteekateeka dda. Vibes ceremonial events bajja kubanga ate bakugondeza ekintu. Buterevu olwaleero lunaku lwakuna era nga n'abali mu nsiike twabakutegeezezza sirina mutawaana gonna bakuddiramu okulabika nti bayingirawo mu maanyi amayitirivu kubanga nabo beesunga nga bwe tubeesunga. Lunaku lwaleero tulina Mulumba Emmanuel mbuga ya Sseddugge wa 2021 olwaleero ziryoke zidde okunywa. Mulumba Emmanuel n'ayingirawo mu ngeri ya bumalirivu otyo agenda kubanga avunkana ne Kalyango Eddie naye n'atuuka mu nzija nga banne bonna bwe babadde bajja n'abaamusooka bwe batu bwe bajja, wabula ekyokusalawo n'ekisembayo kiva mu luvunkana ng'ebibuuzo bikumeza obwanga obimeze. Mazima muli bulungi? Tuli bulungi ssebo. Mulumba yaliwa? Nze ono wano ssebo. Ate ani Kalyango? Tubaaniriza mu mbuga ya Sseddugge. Naffe okubasangawo. Kiri gye muli okkakasa ensi nti temusaatuuse wadde okusaalimba muzze watuufu era nga yemmwe abatuufu abalina okujja wano. Ekyo tujja kikakasiza maaso eri nga mumaze okuddamu ebibuuzo. N'olwekyo mu kaseera kano njagala okubanga Carlton Scovia Nakamya atukulemeramu okubanga abalondesa buli omu okumanya ennamba gy'ogenda okukwata oba nnamba 1 oba nnamba 2 bitambule bulungi. Sawa ya bunkenke eno nsi 5 katubagiro kennyini ngazina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge 2021 kakati obupapula buli bubiri ogenda kulondako akapapula kamu gy'olonze ye nnamba yo gw'osooka oba okubeera ow'okubiri. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi show. Kalyango Eddie olonze nnamba ki? Namba 1. Kalyango Eddie oviiridde wa? Nviidde Nateete wano kinya nampindi. Seba ate gwe gwani? Bampita Mulumba Emmanuel oviiridde wa? Nviiridde Buloba. Gwakutte nnamba mmeka? Kutte nnamba 2. Oyagala kubeera nnamba 2 oba kuwagala kubeera nnamba 1 ng'empaka ziwedde? Njagala kubeera nnamba 1 ng'empaka ziwedde. Wadde ng'oli nnamba 2 mu lubuuza lw'ebibuuzo. Ssebo. Kale. Bwe kiba nga kiri bwe kityo ng'oyagala kubeera nnamba 1 wadde ng'oli nnamba 2 ate nga n'akutte nnamba 1 tayagala kubeera nnamba 2 era ayagala okusigala nga ye nnamba 1, tetugenda kuwanaanya amateeka ndowooza mugamanyi muzze mugoberera Lugonvuzi show, muzze mugoberera Sseddugge wa 2021. Ekibuuzo kye tukubuuza kya bubonero busatu bw'okiddamu. Singa kikulema munaasobola okukiddamu bw'aba nga akimanyi, naye ate bw'akironda nga tekibadde kye afuna akabonero kamu. Bw'akironda n'akiddamu bubi nga kyazzeemu si kye kituufu ate era asalwako akabonero kamu. Wabula gy'okoma okulonda n'olonda ebituufu era n'obiddamu otangaza emikisa gye gy'okufuna obubonero obungi. Gy'okoma okufuna obubonero obungi n'okwekumira mu mbuga ya Sseddugge 2021. Tutegeeraganye? Tutandikiraawo. Sawa ya bunkenke eno nsi 5 katubagiro kennyini ngazina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasalimbidde mu mbuga ya Sseddugge.
Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show. Kyapa kya ttaka. Okay, Kyapa kya ttaka mbabali maliseeri. Manya gange. Olunaku leero lwakuna. Ebintu bitambula nga bw'obiraba nange bwe mbiraba. N'okukirawo. Tusemberedde okumanya ani ddala agenda okuvuka Sseddugge owa 2021. Oluvunkana lw'eggulu walulabye. Nalulabye ssebo. Lwawoomye Carlton Scovia Nakamyugulo ng'ayagala kusaliriza. Naye era ssebo ak'obukyala tekabulamu. Naye mukyala munnange. Mukyala munnange. Kaakati olunaku olwaliro ani yakutte nnamba emu? Kamoga Edward Ssebu. Kamoga Edward. Ebibuuzo bino gwe gwensookerako. Yeggwe Kamoga. Kalyango Ed. Weerabidde n'erinnya lyo. Kanzikirize nti bino byo togenda byerabira. Kalyango. Muwulirize bulungi. Wano mu ggwanga erya Uganda byatusobera. Era ekibuuzo ekitakyalina ndowooza kubuuzibwa ate nga ffe baakitubuuzanga nnyo. Kyekya disitulikiti mmeka eziri mu Uganda. Buli mwezi wabaayo empya etandikibwawo naye tewali eggibwawo. Ako kafuuka kazannyo k'abakulembeze abatukulembera. Eyo si nsonga. Ngenda kubanga nkuwa disitulikiti nga gwombuulira gye baagikutulako. Tuli ffenna? Bwe nkuwa disitulikiti nga gwombuulira nti eyo baagijja kweno. Era ndowooza mbabaali maliseeri olwaleero nzaawe ekitundu ekisooka we ngenda okutambulira. Ntandikidde wa Kalyango wangi? Ssebu. Tutandike ne Kyankwanzi. Yakutulwa ku Kiboga. Yakutulwa ku Kiboga weewaawo. Okigudde mu buufu. Yoga. Bw'obanga okigudde mu buufu ne tugenda ewa? Mulumba Emmanuel. Mulumba Emmanuel tugenda kutambulira mu buufu obwo bwe bumu. Ssebu. Nkuwa district n'ombuulira kwe yakutulwa. Ssebu. Ova ku ludda wa? Mbeera Buloba. Obeera Buloba, bino obimanyi ku lw'Emityana. Ssebu. Mityana yakutulwa ku district ki? Yakutulwa ku Mubende Ssebu. Yakutulwa ku Mubende bakuwa obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Awo ne tuvaawo ne tuddayo ewa Kalyango. Tugenda tutambulira awo. Nkuwa district n'ombuulira gye yakutulwako. Wakiso. Yakutulwa Kampala. Tobozeewo. Kikuyinza obuzito. Wakiso yakutulwa ku Mpigi. Ne tugenda ewa? Mulumba Emmanuel. Mulumba Emmanuel. Ssebu. Ngenda tambulira mu buufu obwo bwe bumu nkuwa district n'ombuulira gye yakutulwako. Ssebu. Bwebanga Wakiso yakutulwa ku Mpigi ate yo Mpigi egitondawo yakutulwa ku district ki? Yakutulwa ku Masaka. Yakutulwa ku Masaka. Tabozeewo. Kikuyinza obuzito. Mpigi yaliwo yemu kuzaatandika. Yabadde ayagala tugandi zonna zikutulwa bukutulwa. Zikutulwa bukutulwa. Mbuzaayo bibiri nenzirayo waani. Weewaawo. Buvuma yakutulwa ku district ki? Yakutulwa ku Kalangala Ssebu. Buvuma yakutulwa ku Kalangala. Tabozeewo. Kikuyinza obuzito. Buvuma yakutulwa ku Mukono. Buvuma eri eno ogikasuse Kalangala. Nengende wa? Mulumba Emmanuel. Mulumba. Ssebu. Kalungu yakutulwa ku ki? Kimuyinze. Kamoga. Kikuyinza obuzito. Kalyango Mulonda. Kalyango Mulonde. Yakutulwa ku Masaka. Yakutulwa ku Masaka bakuwa akabonero. Okigudde mu buufu. Yoga.
nze njagala bawunzikirawo ekitundu kino nkwate ku kyokunywa kya Obiz Supermarket kyeyatuwadde okugira nga twemiisa n'okukakkanya emimiro ate naawe obakkakkaneko obatambuze. Mbasanyukidde oba munsanyukidde? Tukusanyukidde ssebo. Kale tunaabalaba ensanyuka. Ndi gye muli ntandise naani Kalyango? Ndi wuwo. Ekitongole ekiramuzi tuvuddeyo eri mu disitulikiti kati wano ate walala. Ekitongole ekiramuzi kibadde n'abakikulira bangi nga mu kiseera kino kikulirwa omulamuzi Alphonse Owunyiddolo yakikulira kati si bwe guli. Mpaayo babiri ng'odde emabega abakuliddeko ababaddeko basaabalamuzi b'eggwanga Uganda ng'otandikira kwaliko kati gwe nkugambye kitegeeza nti mpaayo abalala babiri emabega. Kinyinze ssebo. Kikuyinze. Ani ali wano? Mulumba Emmanuel. Oyagala mulonda oba? Simulonda. Ate Oweekitiibwa Baati Magunda Katuleebe wamuwulirako? Nedda ssebo. Tomuwulirangako? Simuwulirangako. No. Towulirangako Baati Magunda Katuleebe? Ntandise okubeera mu Uganda ndowooza mu kisanja kino. Obadde obeerawa? Mbadde nga nkolera Kenya ntambula butambuzi. Tekikuwonyeera. Kyogera towuliranko ne Kwodoki Benjamin. Bonna Oweekitiibwa sibawulirangako. Wazaalibwa Kenya? Nazaalibwa wano naye ate nensomera Kenya. Okay. Ne Kavuma tomuwulirako? Stephen Kavuma. Kale ndi wuwo. Ani mpozi? Mulumba Emmanuel. Mu byafaayo bya Uganda abamyuka ba pulezidenti nga bakyala. Yes sebo. Bali babiri. Yes sebo. Mpozi be bali waabo. Abamyuka tulinamu Oweekitiibwa Kazibwe ne tubeeramu ne Jessica Alupo. Kazibwe Speciosa. Wakazibwe asobola okuba omulala. Nange kyempulidde aleka ataddeko Oweekitiibwa. Badde olwo kati nnoonya Oweekitiibwa Kazibwe nga simulaba naye bakuwe. Ndowooza Dr. Speciosa Wandera Kazibwe si wa kitiibwa bwe tuba ng'ekigambo Oweekitiibwa tukikozesa mu mateeka gaki ab'ebitiibwa babeera Mmengo. Kale nze no mujja seereza ligenda mugga. Ngenda kuwa eggwanga ompaali kulembera South Africa. Ndi wani? Ndi wuwo. Ono bwaggwa gw'oboddako temuli basatu. Muli babiri. Saba kunziramuko. Nkuwa eggwanga nompa president ali kulembera South Africa. Oweekitiibwa mwerabiddemuko. Oba naye tewaliiwo wano ngeri gy'obadde Kenya. Ye mumanyi naye mwerabiddemuko. Wamma yogera amazima. Ebbanga lyonna tulinyangako South Africa. Obadde Kenya. Naye okumanya nti Queen wa Bungereza Elizabeth fenna tubeera Bungereza. Ati yajjako wa. Ate owe South Africa tajjangako wa. Kale taata Ramaphosa tumuwulirako? Fonsa. Cyril. Ati mbadde ngenda kwogera ne Mandela. Kyokka oba kwogera Mandela mbadde nyana kusalako akabone. Eyafa. Atagambye gwadagenda okwogera naye simuwogedde. Kale ndi wuwo ewani? Mulumba Emmanuel. Gwe naawe kankuwe. Owa Burundi. Owa Burundi. Kinyize. Omututte? Nedda ssebo. Ate yajjako wano? Tajjangako. Wawulirako ku Evarist Ndayishimiye nga jeno? Muwulira. Erinnya oliwulira naye obadde tomanyi tiya. Tiyafuga e Burundi. Ndayishimiye. Oba mbongere mbayiseemu awo naye tukumaawo. Ebulayikimu naye anti njagala kyusa ku ddoozi. Bayinza awo okuwoomerwawo buwoomerwa. Akyusa. Kandageko eno. Ndi wani? Kalyango. Tugenzeeko nno mu byemizannyo nywera.
mbadde musuubuze nga sigoberera bya mizannyo. Mu kitundu kya West Nile mu kiseera kino waliyo kiraabu z'omupiira 2 ezizanyira mu kibinja ky'ababinywera. Zino ze ziriwa awo kinyinze tonakimalayo kuba ebyemizannyo byo sibiri. obadde Kenya ebyemizannyo Kalyango. simanyi na timu Londa ekyo oba mmwe muli ku Man U zokka na Chelsea eze Uganda mwazifiisa awo bosikwatawo naye manyiyeemu eriwa wenjogera oyinza okunsala kati akabonero tolonze kati awo sironze kati yogera bwogezi tunyumyamu manyiyo Ondupalaka ate gye bayita Arua Hills sigiwulirangako nayo neeva eyo kasita okitegedde leero sebo ndiwo sirinaawo kabonero toyinaawo ono abadde alonze bulungi kati muwe ekiki asigazayo kimu okuba wagambye tolonze era singa obadde olonze nompaako kaemu mbadde nkutema naye kati totemeddwa era tofunyeewo kale sebo kakati nzizeewo sebo kiraabu y'omupiira eno neerudde ng'eri mu migozo bano gy'obukulembeze sebo kyokka enzingu ntono nnyo emabega awo baalonda obukulembeze oba abakulembeze abajja sebo kiraabu eno yeeriwa era ani yalondebwa sijja kukyetantala sebo ate gwe bw'otakyetantala ow'e Kenya yanaakyetantala nze ebyemizannyo sirina kimanyi ku bya mizannyo. kiraabu eyo esivira era ng'eyalondebwa ye Umar Mandela era bwe bukulembeze kati ye mukulembeze wa vira w'oku ntikko nembawummula Nobanga bawummudde twongera okubeebaza akadde keeko booli awo abatulaba ku Lugonvizi Show Sseddugge wa 221 tubeebaza njagala mu kaseera kano watali kuwananya kuno okuyita Carlton Scovia Nakamia ajja tubuulira ate abantu baffe bwe bayimiridde olunaku olwaleero. katukutwale mu kibalo ani akize ku ani akyaleebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge 221. Sseddugge wa 221 naku z'omwezi 9 omwezi ogwa Ntenvu 221. Muli bulungi? Ekyapa mukiringiza oba temunawo? Kiri Katende kati bw'oba otambula otuuseeko wa? Ndabika ndi Sseddugge. Nja kutu. Oweraba otuuseeko wa? sirabika nti ndi Sseddugge wabula mpisaawo bade maiti sirabika ndi Sseddugge ndikanyambala kale ekitundu ekisooka we tukifundikiridde nga abantu bano enjawulo si nnene nnyo bonna bagezezzaako okwanukula ebibuuzo bazze nga tebasaalimbye nga bamanyi nti bamanyi era ebibuuzo ebya mwami Lugonvu Mulumba Emmanuel yasseeko ekibuuzo kimu ebibiri n'abigwa Kalyango Eddie n'afunawo ekibuuzo kimu ebiri n'abigwa naye ate n'afunawo kyalonda obubonero n'afuna buna. Kansooke mbuze Kalyango erinnya ly'ettuufu gwane obadde oyogera nnyo Kamoga? Erinnya lyo lya nkizo nnyo erinnya lyo weewalanga nnyo okulisobya kuba erinnya lyo ye identity yo kakati bw'ojja nona Kalyango Kamoga tulowooza ojjidde mu Kamoga Kalyango naye nga gwe Kamoga kale ekitundu ekyo ebibuuzo ebya mwami Mbabaali ate ye Kalyango takuteewo kabonero konna so nga ate Mulumba Emmanuel afunyeewo ekibuuzo kimu. Tugenza okuwunzika Mulumba Emmanuel ayina obubonero 6 ate Kalyango Eddie alina obubonero 4. Ono ye Sseddugge 221. Webale nnyo webalire ddala bwe gubanga guli bwe gutyo ng'omu alina obubonero 6 ate ng'omulala alina obubonero 4. Twagala okubanga otuwa omubala ogututwala mu kaseera akasembayo boolyawo akamenunula toggwa mu ssuubi. kati weerwaneku
jjayo naago mu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa nti wuuyo asibye kya. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Kyapa kya ttaka ekyo mukimanyi. Ani yakutte ekisooka? Kalyango. Engeri gy'obadde Kenya alimu ku mawanga agali mu kibiina eky'amawanga amagatte. Ate Kenya mututegeerera nnyo ebintu bino okusinga Uganda bwe tubitegeera ne bwe tubiraba. Kaakati mpa ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte aliko ku lwaleero. Ssaabawandiisi kinyiiza erinnya linvudde. Erinnya we liba nga likuvudde mu mutwe ate nga tewali alonda. Antonio Guterres wamuwulirako? Yes. Yoyo. Oba gwe obadde okyamanyi Kofi Annan? Erinnya lyayogedde nali ndiwuliddeko naye olw'okuba nti ebimu tetubigoberera ate ng'oluusi bituyisaawo. Eno y'embuga ya Sseddugge. Ne tugende wa? Mulumba Emmanuel. Mulumba. Yes, omusajja omuwulidde gwe njogeddeko Antonio Guterres. Muwulidde. Gwe omumanyi bulungi. Oba tomumanyi ddala? Sijja kulimba. Tekikutaasa. Wadde ye tomumanyi oyinza okuba nga eyaliko nga tannajjayo omumanyi gw'oba ompe n'eggwanga. Ono gwe yaddira mu bigere. Kinyiize sebo. Kimuyinze. Kikuyinza obuzito. Ate nga ne Kalyanga ndabikira okuba nga tajja kubanga agezaako. Ban Ki-moon eyali w'eggwanga erya South Korea. Temwamuwulira? Saamuwulirako nze. Bwali tonnazaalibwa. Yaliwo mwaka ki? Kati tuyinza okuba nga tetwaliwo. Anti ne history era tusoma musome ne bw'oba wali toliiwo. Ffenna tusoma ku Bantu migration and whatever twaliyo. Ekyo tekikuwonya taata. Guma bugumya ebibuuzo bikusiiye. Tebinywera. Kale obawunzise. Nze mbawunzise. Nange mbaaniriza. Leero nno teri mu kyezo katuddeko wano. Ne wano wo wangu. Akuba omu yali Kenya kati esimanyi. Nawano mbaddewo. Ono yaliko omuduumizi wa UPDF. Kyokka oluvannyuma n'afuulibwa minisita kyokka kati mugenzi. Ongoberera bulungi? Ndi wuwo. Kugambye nti ono yaliko omuduumizi wa UPDF oluvannyuma n'afuulibwa minisita kyokka bambi yatuva ku maaso. Mu kiseera we yafiira yali minisita akola ku nsonga ki? Yaliko omuduumizi wa UPDF oluvannyuma n'afuulibwa minisita then n'afa. Swadde okyerabidde. Omulonze? Simulonda. Kati bwe kiba ng'oli kimu n'obudde kampitire ddala awo naawe kikukose. Ono gwe njogerako yaani? Nzijjukirako erinnya limu. Limpe. Pecos. Not Pecos. Pecos, not Pecos. Kyeki. Oba lyeri. Bamuyita Pecos. Nga yafa. Lyenzijjukirako. Ayogera ku Pecos kuteesa. Naye ate si bwe kiri. Oyo. Ne bw'oba nga wandibadde oyogedde gombi oyo taduumirangako. Maji. Kigambe linda ko kigambe nze ne bw'oba nga oyogedde gombi oyo taduumirangako. Taduumirangako. Kigambe nze sebo ne bw'oba oyogedde amannya ago gombi taduumirangako ku maji. Badde nkutegeeza byagamba. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Ekyansoosezza okubuuza ekifo nga saagala kutegulawo mangu. Nga ndowooza bwe nnaaga nti omugenzi alonda Nyakairima ono ajja kwanguyirwa okumanya nti nno yali minisita wa internal affair. Kati bwe nalabye ng'oli kimulippye ne mmanya n'ono kigenda mulippa ne mbanyuka. Naye ate era nze okusinziira ku bye mbadde ndabye ne bwe wandigambye nti yali minisita wa nsonga ez'omunda mu ggwanga. Era erinnya teyandirimpadde. Bwe tubanga bwekiki bwe kitambudde tulinze Carlton Scovia n'akamyonako olwadde okuba nga tubuulira bayimiridde batya, ani awangudde, ani akyuseemu, ani ayiseewo, ani asigadde mu kibalo ekya ndowooza Uganda Cranes yeggwanga erisinga okuba mu kibalo buli kaseera buli lunaku. Kati oli bw'atukubira oli ono ajja kusuula okitegeera tuyite otuwunzika tetuyise nga tetuyiseewo. Carlton Scovia n'akamya katukutwale mu kibalo
ani akize ku ani akyaleebya ani akyakoobedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge 2021. Akokunywa ka Obiz okawulidde obuwomi. Obiz supermarket kayina engera gye kagira nazakawo kangi naye kayina bwekagira ogenda tuuka mu nnya kitundu ez'ekiro 4-3 nga toli bubi. Kale ono ye Sseddugge 2021. Sigenda kuwanaanya nnyo sigenda kulandaga nnyo kubanga mubirabye nti tewali afunyewo kabonero mu kitundu ekyokubiri. Kale tusigadde ku figures ezasoose. Mulumba Emmanuel akyali mu kitundu akyali mu kifo ekisooka eky'olunaku n'olwokuna n'obubonero 6 ate Kalyango Eddie alina obubonero 4. Bakyalina okulwana okulaba nti basigala mu mbuga kubanga eno ye mbuga y'okumanya okutegeera n'okwawula ky'obadde tomanyi ku ky'omanyi. Cowtown Scovia nakamya kitegeeza nti Mulumba Emmanuel oyiseewo genda kuluvunkana oluddako olw'embuga ya Sseddugge n'obubonero 6 nga wenkanye eyakwata ekyokubiri ku lunaku olwokubiri lwakubiri. Kitegeeza nti gwakutte ekisooka ate wenkanye neyakwata ekyokubiri ku lwokubiri. Ekitegeeza nti yakwata ekyokubiri ku lwokubiri Ndawula Williams aba ayongera okutangaaza emikisa gye egy'okudda. Akutte ekyokubiri olayo Kalyango Eddie oli kale bwerebwe anyuse na bumeka onyuse na buna. Kitegeeza nti singa biggwera wano okomawo kubanga munno eyabaddewo eggulo yafunyeyo kamu. Ali nako twamwazise kazi yafunyeyo kamu bwe tuwunzika tuyinza okukamujjako. N'olwekyo bwekityo bwe kitambudde twagala okubanga tufuna ba Obiz supermarket olunaku olwaliro okubanga babakwasa etteretebbwa lyammwe buli omu ebirabo byammwe ate oba oliawo tulinde tulabe ekibalo bwe kigenda okutambula nga muganange mbabaali maliseeri ababyokulya abalungi emirimu bwe twongera okubanga oba oliawo tutunulira abavugizi baffe ab'enjawulo ate nga ne bano ate bwe bajja. Lugonvu Property Consultants ku by'ettaka jjukira nti bebaawa omuwanguzi ekyapa ekiteeketeeke obulungi mu estate enteeketeeke kitaliiko mbeera yonna. Obiz supermarket nga bw'obalaba beebo nno bavugirira buli ajja wano oba ofunyeewo obubonero oba tofunyeewo bo baasalo ne bagaa nti genda n'ekitereke kyo era kiikyo bali mu kukibakwasa nga bw'olaba omukulu Kalyanga akikutte tamaze na kumubuuza nti ofunye bumeka wabula ye Obiz yasalawo negaa nti ne bw'ovaayo nga tolina k'ofunye kebambaze ate ebawe n'ekitereke. Neyanziza nnyo Obiz supermarket neyanziza nnyo bye mumpadde. Weewaawo otyo kati gwe n'oyita wano bwoti ne tufuna ne munno naye asembere okifunye bulungi. Neyanza nnyo neyanzega Obiz supermarket. Gw'okutta ekyokubiri gw'okutta ekisoose. Nze nkutte ekyokubiri. Oyina essuubi nti onadda. Nja kudda ate bwe naaba nkomyewo nja kukitwala. Kangende neteeketeeke nsome bulungi ebyafaayo by'ensi yange nja kukoma. Ove mu kwekwasa mbu mbadde Kenya. Akagambo akasembiyo kawulidde nsome bulungi ebyafaayo by'ensi yange nve mu kwekasa nti mbadde nsuubulira Kenya kubanga eggwanga lyo Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala twagala okwebaza Obiz olengera Obiz gwenyumye sooka okumewo Obiz otukuba omugongo muganange ali ku kamera namba 6 asooka akundabire side eriwa gyaba atunulamu etunula okalengera muwanise ebbango mu kintu kino webale nnyo ebalire ddala. Omusajja agamba nti nga bwe mwamukoze eggulu n'akasangawo n'olwaliro akasangewo etteretebbwa lye tuva kubanafe aba Obiz tulina Lwengo General Hardware nga ne Cowtown bwajja okubanga wumba esangibwa nate Katende. Obiz Lwengo General Hardware osobola oyitayo n'ofuna ebizimbisibwa buli kimu ne kitambulira bulungi nnyo. Balubwama Local Poultry Breeders nabo weebali ku by'enkoko ezaffe Nancy olabika nti ozifuna mu bulungi. Akatale kaazo kalibeerawo paka kati weevyune osobola okubanga ozirunda zikutambulire bulungi nnyo. Focus Construction bw'omala okuba nti n'ofunye ekyapa ky'okuva mu Lugonvu Property Consultants n'omala ofuna ebizimbisibwa okuva mu Lwengo General Hardware bano bo aba Focus Construction nga bayingirawo ng'ekizimbe kisituka Vibes Ceremonial Events mikolo oyina mbaga kwanjula oba graduation gwonna gwe buli mukolo gw'olowoozaako
bajja kuba bayimirirawo so nga ne Malakai Ecology wetaaga ogenda owummuleko twalayo famire yo twalayo mikwano gyo gendayo mu mbeera yonna bajja kwaniriza otukoze obulungi obutali butono njagala okubanga ngende wa Carlton Scovia nakamya wiiki tunatera ogiwunzika leero lwakuna buli lunaku olujja wabawo enjawulo ndowooza bali bwe badde ewaka ne balaba bano bwe bakoze nga nti nterezeemuko wano naye ate olwaleero oyinza okuba gwalutegedde olwaleero lubadde lukalubumuuko nezi district terubadde lukalubu ku sayidi y'abuuza nkakasa nti bw'oleeta kati nesinzira ku bibalo bye nnina wano nti bacandidates enkola gye bakoze ye bifudde okuba nga olwaleero lubadde luzibumuuko kubanga lwe lunaku olusinze okubeera n'obubonero bwa wansi olwasooka mande twalina omuwanguzi yalina 14 ku 2 olwokubiri omuwanguzi yalina 8 ku 6 olwokusatu 13 ku 1 kati olwaleero 6 ku 4 range wakati waabwe si nnene naye ate score ebadde wansi kitegeeza nti ennyumba embuga eyongedde okukaluba okay sibulira ddala muna Uganda okulaba ku Lugonvizi show tubeebaza okubanga mugoberera yonna gye muli abatutaddemu ka data ka wifi na buli nkola zonna ze mukozesa okustreaminga tubeebaza era mwongere okugoberera gwe yasubidde okwetaba mu mpaka za Sseddugge 2021 omwaka ogujja nagwo weguli ate gwe ogujja kubanga gw'amaanyi naawe awuliranga ennyumba ogyewuliranga embuga ogyewulira tandika okweteekateeka nkakasa omuntu ali yategedde obuufu Sseddugge kwatambulira kati tandika okweteekateeka okay mbabali maliseri sirina nnyo bingi byakubagamba okuleka okubeebaza mwebale kulaba mwebale kututeekamu obwesiga eno Lugonvizi show eruddewo kino kyekipya kitegeeza nti abalabi abazze balaba Lugonvizi show n'ebintu ebyenjawulo byabadde abateerayo ebiri educative ayongeddeko kino nakyo kyakuyigiriza so nga tekikuwa n'omukisa okulabika nti owangula n'olw'ensonga eyo sebo tujja kwongera okuwagira ate n'okwongera essaala mukama ayongere okwogiwaza oyize bannansi ebintu ebibatwala mu maaso mbabali maliseri boogere babikulya balungi mirimu webale nnyo webalire ddala ate nga kyetugendako mwezi gwa Gatonnya tuga nti inshallah tugenda kubanga tusasulira abaana 5 school fees ago nago mawulire mapya olwa covid yasumbuye nnyo abazadde bangi amasomero gagenda kugulwawo naye nga ate okusomezebwa kw'amaanyi ejja kuba mu nkola ya quiz era Carlton tujja kubeera ffenna kijja kuba kya lunaku lumu nga tunoonya abaana 5 abagenda okuweerirwa tamu namba ku bwereere ebyo byonna bisanga ku Lugonvizi show nze Ssentongo Frederick Lugonvu olunaku lwe lutambudde olunaku olw'enkya tuwe baani abaliwo olunaku olw'enkya omubala tuwulire bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 olw'enkya ziryoke zidde okunywa enkya ku lwokutaano ennaku z'omwezi 10 tugenda kubeera ne Bukenya Pasco oba muyite Pasikaali olwo ate nga vunkana ne Mayanja Rigani zinadde okunywa bwe kibanga kiri bwe kityo tugenda kubeera ne Bukenya Pasco ono abeera bonna bangabi ne Mayanja ngabi Mayanja terigwa eri mu mutima ngabi tunakiwulira Mayanja basinga bangabi naye bw'abanga wa mutima nakyo kibeerayo naye nga tugamba nti Mayanja Regan agenda kubanga avunkana ne Bukenya Pascal olunaku olw'enkya ku lwokutaano tukyale ffenna paka omwezi guno okugwako kigenda kweyongera kigenda kyeyongera naye nga gamba nti gwompya ku Lugonvizi show kyolina okuba nga okola ku subscribinga okunyiga sharinga likinga njagala okwebaza ttiimu abagamba nti ffe kasitaka gwayo nga tukasa ku tiktok mwebalire ddala mutukoze obulungi obutali butono leero bwe lutambudde akadde keeko katambudde mutukkirize naffe aye tubeere nga tugenda okuwummula mu kkolwa lubadde luwanvu mbagaliza bwagaliza ebirungi ebyereniza Ssentongo Frederick Lugonvu Sseddugge 2021 tugamba nti Kyapa kya Ttaka Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's show Kyapa kya Ttaka